obulamu bwa Uganda obulamu bukalubyemu lately ebyaddala kale away from that yesterday abayimbi bakunganye wali ku bayitawo ku sharing hall in Zambia bagezaako kwetereza mbuno bataddewo a new system buli muyimbi boba olaba sheno right now ne boba wafuna ID yo okubeera member wa UMA Uganda Musician Association genda bakwe ID endala okusinzira ku report evaayo bana abakulu bataddewo IDs ezenjawulo era nga kino kyaddiridde okuba nti waliwo akabinja k'abantu aba duplicating ze IDs ne beefuula bammemba ba UMA ne batandika okuba nti bakamula ssente mu gavumenti ku kavuyo kali akaaliwo ketwabaleetera akaali eggulu kwe basinzidde okuba nti batandika okukola enteekateeka zino okuteerezaamu membership y'okubeera part of UMA. Naye wano Katumba Oye yali president yesimbaoko nga aspirant actually yavuganya Bobi Wine kubwa kulembeze ne president Yoweri Kaguta Museveni. Katumba Oye avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba agenda ku championinga campaign ey'okulaba nti abayimbi abakwatibwa mu kalulu kano bateebwa era nga Nubian Lee bayina omutango omuyimbi kyeke kyamukwasa kubeera nenga omuyimbi bamute kwegambera akubiriza awadde abayimbi bannaabwe abayimbi mwekwate mubeere ne solidarity nga abayimbi muyimirire muteke eddoboozi eryawamu banaye mututeera abayimbi baffe nga abayimbi because music unifies you so you should have a common voice. Wachi muyimbi munnaabona nga mwe muli eyo mulya bikoko bubadde bubako kuva wa General Katumba Oye president aspirant former kale katsoka tulabe byabadde in Zambia, then we proceed. So one of the tools for us to be able to gain control of coming up with a new ID, the executive is the only authority that can issue a valid ID. So to have our akubusa na free ID ya UMA. Munashoje wali nasemba yokwogera konze tetwalese innovation in music industry nayogera ko ne muganda wange olukwe basiba anuma nera yesijja kuumulo kujjako nga kubatadde bamuyita Nubian nga tulina kyetwagala okwogera mu music industry nti luno oluyimba ne wamupadde ebivulu babijjawo twagala kukozesa tekinologi okulaba nti omuyimbi asigala afuna mu luyimba so ekiri naye nange twali ebiseera ebyo tetulina bwogerero era nga Nubian Lee bwebwogerero bwange ebiseera ebyo oba mukiraba naye nga kyembagamba kati kafenera aba Uganda Music Association tetwali tulire nga muganda waffe obusibe politics eri bayitirayo tukiyita kutaliga tetwali tuddenga muganda waffe muki musibe ekiri ewooli ekyakikyawuwo kulw'ensonga eyo nti abayimbi tebafunamu yensonga lwaki mubalaba babatwala eggulu ne babakuba embooko kiswaza seremu bamukuba batya embooko. Katumba Oye. There you go. But of course, we are glad generation yene tuwadde omuntu ngo. He's a presidential aspirant. Atenga alumirivu endongo. Naye mu bakandidate babesimbyewo gwasinga okubamu n'essuubi ye Sobbe. Sobbe twamubaleetera young man who wants to be president for UMA. Katsoka tukolemu ku ssente small time. Bwenzira enjawukana zeyongedde mu UMA eno meeting ebaddeyo naye waliwo meeting era abaana babalemeseza meeting yabadde ku Muganzirwazza Fiina ne Walter olutalo lwongera okusajjuka. What is the intention behind it all? Katsoka tukolemu ku ssente tukomewo nene emboozi.